ogamba nti yango Eddy Yawe golaba nendya tugezaako tuyiriba tutunulye 2023 ali kuggwako endongo ogiraba oti owa endongo teri kiriya tetegerekeka. There is a lot of sweet and sour. Teri kiriya sigamba nti mbi naye direction yayo tenaba kiriya to kwata root of music and what have you. Tukyali mu ntalotalo ezitali necessary bwebityo, but hopeful for the next year. This year tebitegerekeka mulimu entalo nyingi, so this year musically tewabadde kiddamu. And I think every musician who is serious has got a strategy, and I don't think the strategies are bad. Bw'obanga onoonya clientele bannayuganda tebategedde music okukirawo, so tusuubira nti emirimu emirungi gijja kufuluma nga mingi. 2023 nyimba ki ezikoledde? Sabalugaba tuli balumube wange. That's my song of the year. Yes, song of the year. Abana balina zibbanana balina That is the song of the year. From me, it's a song. It's my song of the year, and I believe many will believe it. Yeah. Okay. Apart from that one, twinayo ndala lukoledde 2023. Nyingi nezikyazijjukira. Zikoze naye when something nga kiri kiyitiridde kibika ebirala, maybe after the interview nja kubijjukira, naye kati wonkwatiridde kale when you put me on the spot lweruze mu bwongo era lwe luliwo, it's stuck in my mind. Talking about fights 2023 zibadde nyingi, ziba zizaamuka emabega ng'abayimbi, entalo ziba zizaamu emabega. It depends really, bw'obanga oli built nga music gwo mukolera ku mawulire na ntaba and what have you, it either works for you or it breaks you. Naye some of us tuleeta themes nga za lifetime is for today, yesterday and tomorrow, so we don't really depend on the bakeries in music, depending on what the society needs to consume, unless enyimba ezimu eziri mistargeted, ze nyimba noyimba ku kintu nga ngolooza kinawangaala nekitawangaala, like nga of course corona ne lockdown byali biwanvu nnyo, byali life changing whatever, naye babyerabidde byajja ne byabadde temporary, so that kind of song will go forever. Just tosobola kujjukira nnyo ebyo, naye owa ebintu ebiri ongoing ng'omukwano, okwagala n'okwagalibwa n'okukyayibwa kirabika bijja kubawo paka tunaafa ate, so ennyimba ezikwata layini eyo I think ziwangaala. 2023 mwe tufunidde amaanyi g'abayimbi okwegatta ne bakola zi federations, association, abantu beegasse ebyadda akuntwala eyo tulina okubonayo kati because babawadde ne ssente. Abayimbi babawadde ssente bilioni 13 mweyagale capital. Sibimanyi. Nze respectinga bonna aba-associatinga, aba-federatinga, aba-marryinga, but I cannot answer questions of where I don't belong. Yes. This goes back to what your brother said, Motoche yagambye nti no sente zabadde abayimbi singa bazimbyemu eddwaliro nga kirundu nga kuliko n'abasawo kwe beebaka ennyo. Nyinza okukyukamuko. Tebaziwadde basawo. Senga sente zibaleese bandiwadde theatre or anything in line to music, dance and drama. Okay, basically music because bayimbi, yeah. Baga nti senga bakozeemu studio buli district because eyo hakyali wotandikira ku mulembe guno. Omulembe ogwedda wabangayo choirs kuyigiza okuyimba naye kaakati modern tegenze ekyuka. People learn to sing from the studio as they're being produced, as they're getting recorded. Noga nti senga buli district wawaddeyo studio. Tugamba nti senga tulinawo ekuŋŋaaniro like bwetusanga senga tulina senga tu kigambo nkyerabira eggwandiisizo
y'abayimbi eggwanisa eryo nga lirimu ebintu nga bino bandizikozeemu ki ekirala oba nze as far as I'm concerned mbadde ndowooza nti zandibadde primary interest yandibadde mu kukulaakulanya bayimbi oba kuyimba sina bayimbi because government teta contributinga egase abantu abo bokka oba particular people abaliwo biyinza otatugasa ffe nene kigasa industry abaliddawo n'abaliddawo so kyandibadde ekintu kigasa kuyimba in light of the above mbakuba to cut the long story short tulina studios meka mu Uganda manyi ndowooza n'ababibiina bala tabamanyi twandigambye nti because of proximity twandiba tugamba nti buli district efune studio emu as the basics of how do you become a musician by making a recording and so on then nobanga ova Kabale tewetaaga kujja Kampala ku recordinga n'otandikira eyo eno ojja nga kiyitiridde ate buyitirizi twandibale okuyimba tukusitudde nga as a co-curricular kaakati oba ne tugamba nti theatre engeri gye bagiguza ba investor bwe mpulira bandibadde batuwa ettaka ne batugamba nti okay mwesonde nga tubajengako omusolo gwe tubajjako guzimbe theatre nefaanako bwe bityo tetulina wadde eggwandiisizo lya byakuyimba oba lyabayimbi library eggwandiiso ng'eryo litegeeza nti tulina abayimbi bameka si yeegwanyiza naye nga bamaze okusenzegebwa abakubi ba besi bameka abafubi b'emirere bameka abakuba guitars bameka aba keyboards bameka so that we can have a kind of a settlement nga wetuli netumanya nga bolaba lawyer nti oyo awoza byattaka okusinga oyo criminal ono wa human rights and so on. Music is a profession phenomenon. So this kind of faculty that we have, that's why we are here in numbers. You hardly find people of this kind of number ngasi music. Totira kisanga. Kale kintu ekicollecting abantu abangi kitegeeza nti ne government yandibadde kitunulira nnyo nebanga ekiwa attention eri more professional than giving a handouts. Abayimbi oba amagezi ti omwaka guweddeko so that balaba bafuna mu music waabwe. How could you advise them so that they could get this is a business, but business begins with work, and which work must be professional, and when you do professional work oluyimba luwangaala okusinga emyaka gyo noba nga tolwana buli myezi esatu okudda mu studio. So when you do a professional song you take a lot of time creating it. It also takes a lot of time to expire. So ge magezi gake kalooza ak'omwaka oguyingira manyi bangi bali mu studio era bayingira bategesa emirimu egy'omwaka ogujja. Fellow musicians, colleagues, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let's continue working together. Abantu abalala baleme twawula naddala bannabyabufuzi tubenga naffe tutunulirwa ng'abantu abalina amagezi. When you talk about bannabyabufuzi abantu bagamba music is more in politics, right? Come again? Bagamba nti music is more in politics wetwogerera essaawa eno. Which is in which? Politics is more in music or music is more in politics? I wouldn't wish, but I wouldn't wish to politicize music. At least over, I don't know how they speak it, the reverse. But then sababayimbi to concentrating ebyokuyimbako bingi. Issues at the end of the day become politics because politicians fail to do what they are supposed to do. But tusigale ku mulamwa. Mulimu abayimba nga beebaza Katonda n'omugumiza n'omusinza. I really respect you. Mulimu abayimba omukwano because this is the basis of our living. I respect them and I also respect myself. Mulimu abayimba ku conflicts kuba that's part of our society. Abayimba ne babesinga ku nkwe n'okweryamu enkwani bwata that's also a big area. Mulimu abayimba
ku nnyimba ez'obuweemu most of the time. Nammwe gye muli ne bakonsuma bammwe. So tufokasinge ku bintu ebirungi tuweese omulimu gwaffe ekitiibwa. Ekintu ekyaliwo Kenzo kye yagamba nti no Bobi Wine yasiga obukyayi mu bafaani babakyawe just because bagenda ofuna ku bye beekolerera okyogerako. Si nze obudde bwange bwonna bwe mbaze mu music ne bwe nkyamalamu olupapula lwange lukkiriya nti nze saagala nnyo okudevelopinga ntalo mu bayimbi. Era sikisuubira nti nno okwerwanyisa kyekiraga ani asinga. Era sikirizanga nti music mulimu okusinga because here we're dealing with clientele abapikinga kye baagala mu ggwe. Kati some people are created to give hope to the hopeless. Well, others. Bobi Wine was made to give hope. I said some people were created to give hope to the hopeless. I don't know about Bobi Wine. Agwa mu kitiiki mumumanyi abamulaba. And some others were created to fail others. But in the way that someone owns his own words with reasoning, abatalina musango because he's a colleague in music naye. President wa Federation kyagamba nti no bwe batuuka ofuna ssente Bobi Wine avaayo n'abakuba amagi abantu babakyawe okyogera. Amagi ge galuwa because now nze believing I'm reasoning. Bobi Wine yavaayo n'agamba ssente zebadde abayimbi bandizimbyemu eddwaliro nga Kiruddu. Then that is reasoning and you reason him back. Bw'oba oyina ensonga yesinga ku eyo tekuba kuba magi. Abayimbi tweliftingeko ko mu reasonability. Bwe nzija nembanga ndi stakeholder ate omunene oba aluddewo oba a senior stakeholder for example nga business mwenkoledde erinnya ndi whatever nonga nsikirizibwa kwogera. No, that's not. Kenzo agamba byalema Bobi Wine ebyo lwanirira industry kati ye yakulembera abayimbi bagirwanira. Okulemwa simanyi oba ebyo ebigezo babituulirawa ne basanga nti Bobi Wine alemeddwa okuyimba. I don't think simanyi oba yalemwa oba I don't know but buli omu kayogere baganda bange baba bato bange mu kuyimba oba n'abakulu bange. Let us listen to each other. Let us talk. Let everyone contribute. Let us not be dictators because fena tulina emirimu mu kintu ekyo oba okitegeera fena tulinamu emirimu. We are stakeholders. And and we've taken a lot of time in contributing to it. We have met people who can even be better than us. We have laid a foundation. So we need to have a chance, or be given a chance to express ourselves, complain if need be, and guide the industry. Yes. Oba amagezi y'abayimbi bino because bo balabanga Bobi Wine abalwanyisa. Abayimbi nedda tabalwanyisa. Abawa amagezi abagatwala bagala bagaleke. Ngano omulabo yandigawadde nga nange wempaya gange